obwongo bwe bwamulimba nti asobola okukwata ejjambiya n'asalako NUP ki obulago ati ku NUP n'empugani omutwe gwani oguli ku ttaka ye yasuubira nti agenda kukwata ejjambiya asaleko NUP omutwe kati ku NUP n'awaani ali ku ttaka jasi kigambo eki kigambo kimu kyekisudde empuuga gyekisudde abedi ono w'entebe mbwateka yakute kyakuna alina statement gye yakolawo gyendaga ndabayo so bano abagenda bano abajegajega abagenda batubojja ku luwonzi bambi bo bali awo ebintu tebabitegeera bulungi ffe Ssaabasajja Kabaka yatuteekateeka yakuteekateeka oli ku ttaka waswaziza nnyo Obuganda mwana gwe Ssaabasajja Kabaka akuteekateeka otya n'ogwa yaswaziza nnyo Obuganda era tukuumye bubi ayi beene tukuumye bubi ayi Ssaabasajja Kabaka President Museveni kamuganye yamaze wayimiridde eddakiika 3 mwezi n'ateekako ekinkumu ne katakiraba n'ateekamu feesi ne katakiraba n'atoka n'okuggyako enki enkofiira ye n'atunulamu bw'ati eddakiika 45 nga bamaze ennaku ezi nga tebalangirira beggalidde mu luumu ba agenti ba Meria ne bagamba ku ssaawa esembayo nti waliwo DR fomu 2 zetulinda eziva ku kyalo Tiribogo kiri side ze Mudumeno Mityana Road eziva ku kyalo Tiribogo wabula ku kyalo Tiribogo wali amaka ga Meria DR fomu ezo wezabadde NUP yabalangidde ababaka 5 ku bufere n'obukulupya obwabadde mu kalulu NUP yawangudde NRM tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakama yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe simanyi gy'obadde naye nga ze mu kibuga ssebo mbaddemu awo embeera nange namala okulonda nenkomawo abakulu batugambye bamala okulonda mu veo namala okulonda nakomawo era mbadde netegereza bwetegereza bigenda mu maaso olwonakubirako essimu ku lunaku lw'okulonda lwennyini kawungeezi nekubirako nali essimu yali ekavuga bweti nenyigira bize neŋŋamba omusajja bamukubye mu kati ya gaasa awo kiki abalala kalulu bamodo bali turning office kankubuulire mba ndi mu motoka yange omwana banvuga ntambula ngenda nkola observation ngeri omuntu obuvunanyizibwa nga okimanyi bwenzira ye Kampala mayanja agenda kumbuuza kino nakino nakino olina ogenda ngaokola ki ng'otuuka mu bifo ebyenjawulo mu mbeera y'okukuŋŋaanya information akati ab'ebyokwerinda emmotoka ne bagyekengera emmotoka yo naye nyinamu abavubuka abaali bamperekeddeko baali 3 ennyambala gye baali bambadde ne bagyekengera natambula mu bifo ndowooza byalinga 5 ne bagisalako sayidi ne sayidi ab'ebyokwerinda waliko patro eya black n'endala dabo kabini di top okimanyi nti emmotoka bagigoba nenfuluma nemawokota nenyingira Butambala banteera mu bulo kulawonda se ensonga ekiwalaba bankubira nga sikola ki naye ku bimu bye nalaba mu kalulu kano byo byetuze tubagamba ebbanga lyonna regime temusobola kugikwata kugijjako na kalulu nga temuyina plan B kubanga tunidde akalulu kano tekabadde kalulu by the way tekabadde kalulu ebyaddala ekituufu tekabadde kalulu aye nakikugamba wano nonkambuwalira wakyogera wano bino ebintu byendaba bino tebibajja mu maka gammwe nemugaa ne mulonda because nze Kasana alaba byabakama nga nominatinga abantu ate ye mwennyini abakola ki n'abajjamu n'olaba kandidenti ab'egindi oyo bamuguze bamuwadde $5,000,000 kandidenti w'egindi bamuguze bamuwadde $7,000,000 kali n'osaasira returning officer bo tebasobola bawa ssente tebalina 2
okitegeera so eno yabadde twabadde mu battle yennyini gwati wabadde ku ground mwabadde Kampala wene Kampala babisiza effujjo lyabadde silent naye ebyabadde outside Kampala nga tosobola kukikkiriza nti tuli mu Uganda ng'effujjo pitirivu Allahu Akbar ekyabadde outside Kampala nga tosobola kukikkiriza nze olaba ku polling station we nalondedde simanyi naani yawanguddewo okitegedde tomanyi mu yawanguddewo simanyi yawanguddewo kubanga babadde babala basoose okubala obwa president kuba president Kyagulanyi yawanguddewo kati bwatuuse ku MP baadde bakabalako nga 5 amagye ne gajja ne gazingako byonna ebyadde bikozesebwa byonna okumanya bayodde bazinzeeko ebyabadde bikozesebwa ne ba agenti ba buli muntu n'ab'ebyokulonda bonna ne babaddeko ku kabangali ne bavuga ne babatwala ng'oloba wansonga ki ba agenti bagenze babasuula busuuzi baagala DR form tebazijjuza ababyokwenda bennyini bedda bye bazijjuza eyo yensonga yaganyisa abantu okujja okubala akalulu kaabwe nakitegedde lwaki babagamba nga tibamala okulonda mukole eki muveewo mugende era abasigaddewo embooko yabavugidde ku migongo kibooko ate we yaweze essaawa emu yakawungeezi ne kujja bagira nyina mukubano gwange yeesimbyewo namukubira essimu ku lunaku lw'okulonda ku makya ssaawa 2 ne mugamba okulonda kutandiseeyo nagamba ate kunnaba ebintu obuuma buganya okukola biki ne muddamu ssaawa zabadde nga mu 4 ne mugamba mutandise nanga tetunnaba ne mugamba bababbye nangamba okulonda tekuna kutandika ate nga bamanyi kankubuulire bapolitician bawano bajega bazibu singa bali bagezi ngaffe bino ebintu singa tebabijja namu nza muteringi bisobola kwesimbawo nga byabakama yekyemani wakakiiko ebyokulonda mpozi nga tulina okufuna kachansi tusinkaneko mu lukuubo okitegeera kakati nze kasita nalaba ssaawa 3 4 5 6 okulonda tekunaba kutandika olwo babeera bamaze okukubba kubanga eyo range okuva ku ssaawa emu okulonda ekutandikira mpaka 6 obwo obululu obuyitawo buki buyitirivu ate obuuma buno byabakama babuleeta bakimanyi bulungi tebugenda kukola babuleeta bakimanyi tebugenda kukola ki nga baagala okusookera ddala okusala ku numbers eyabagenda okwenyigira mu kalulu kano ontegedde ekyokubiri babba omusajja omanyi bwe tuva mu kalulu ka 2021 President Museveni bamugamba nti aba NUP bakozesezza olukujjukujju ne bakubba obululu era ne bamugamba bakubbye obululu obusuka miliyoni 2 Museveni kyava agamba tie kati ku mulundi ogujja tugenda kukola ty okulaba nti tebatubba ne bamugamba tugule bu mashini okulonda kubere kwa kompyuta n'abawa billions and billions naye ne babuleeta nga bakima bulungi tebugenda kukola ki tebugenda kukola naye teyakalondeddeko President Museveni kamuganye yamaze wayimiridde eddakiika 3 mwezi n'ateekako ekinkumu ne katakiraba n'ateekamu feesi ne katakiraba n'atoka n'okuggyako enki enkofiira ye n'atunulamu bw'ati eddakiika 45 nga naye byabakama gwe byabakama nja kufiirako paka kubanga oli musajja buzibu nnyo oswaza otya pulezidenti w'eggwanga okutuuka ku ekyo kana imagine eyo yabadde picture nnene ku bantu ababadde behind the president ababadde mu line nti yo omukulu waba amazewo eddakiika 2 ng'akuuma tekannamulaba olwo gwe kigatta omulimi kyesa omulimi w'ennaanansi ebinkumu byo byonna bijjudde enkyakya byova kunnimira ebigalo bikulinga byamuwa butwaga b'eddagala okitegedde kakati bano babyabakama baleeta obuuma nga bakime bulungi tebugenda kukola okitegedde reason why bwe yaswadde ku ssaawa 5 n'avaayo nayisa ekiwandiiko kati mukozese enkola enkadde ya register naye nga n'abantu abamu bamaze okwekyawa bavudde ku polling station bagenze abantu bagenze secondary obuuma obumu bwataddemu obululu obulala ne bugaana kati obululu mu ddakiika ezo wakoze otya obala obuyise ebbali w'obuuma ate obali n'obuli muki n'obuyingidde system kuba mulimu obuuma obwagenze ku system secondary gye nalabye ku buuma buno obwedde ewali numbers ennene ku polling station nga tekakolerako ddala ewali numbers ennene kati ewali abalonzi 2 5 108 obwo tebwazikiddeko naaka era bo batandikiddewo ssaawa 2 ez'okumakya ne balonda kati nga obwedde awulaba polling station ngeri mu bantu 8 polling station eri mu bantu 752 teri kuuma kakoze
okitegedde era babuyambako akyo baali bakitegedde ne bagenda nga batematema polling station emu nga bajjamu 4 okwanguyizaako obusisitimu buno kuba bakizuula tebukavalinga kintu kiki tebukavalinga information nnene ne bagenda nga batema nze nalondedde waliwo polling station 2 mu kalulu akawedde twasanzewo 6 naye gomanyi byabakama so kakati njagala okukiddamu nti kano tekabadde kalulu ayo yabadde bato no yennyini Allahu akbar ekira kye nalabye opposition balina ekizibu balina okutandika okuba ne research intelligence yaabwe ekola nnyo ku byobufuzi ebyokungulu okusinga ebyobufuzi ebiri 5 nze kasani nalaba nga akalulu katambudde saawa 7 silence nga yamaanyi nnyo mu ggwanga 8-9 neŋŋamba omuvubuka gwe naye nemugamba nti musaawa emu mwenna muve mu field obuzibu buzze because nze omuntu gwe nsinga okumanya wano ye Museveni okitegeera Museveni kasita asoosayo okugulu okwa ddyo gwe tunulira kwa kkono nze kasita nalaba silence essaawa 10 nga abantu balonda nga poliisi eri ku byayo neŋŋamba Museveni abala kaki namanyirawo neŋŋamba nti era nagamba abavubuka ne bagamba saawa emu mudduke mukole ki muveewo field mugiveemu era olwawera saawa emu abasajja obuyinza abantu ne batandika obbalaga nti ffe tuli mbuyinza okitegeera gwekimanyi nti ewaffe balangiridde Honorable Mary akyambadde mu kifo kya Hildaman obululu 8 nga Hildaman alina 2 Amira kyambadde nga n'obululu 8 Dr. Hildaman nga n'obululu 2,212 bamaze ennaku ezi nga tebalangirira beggalidde mu room ba agenti ba Meria ne bagamba ku saawa esembayo nti waliwo DR form 2 zetulinda eziva ku kyalo Tiribogo kiri side ze mu Domeno Mityana Road eziva ku kyalo Tiribogo wabula ku kyalo Tiribogo wali amaka ga Meria DR form ezo wezabadde era katabazirese Hildaman n'atumira okitegedde so kakati kyenyinza okusaba n'abaana b'opposition bwe butagwa mu maanyi bwe butagwa mu maanyi n'okubeera abagumiikiriza Mungu okugumiikiriza kyekisumuluzo ky'obuwanguzi mu byonna kasita obeera mugumiikiriza era abantu bangi bavudde ku mulama gw'obugumiikiriza bafa bwavu anti obba ogenze mu kkomera otemula oyiga okuloga naye bw'owa distance noga nti akati kino kize kangumiikirize nze byonna ebyabadde bize nze ng'omuntu bayiveesa birowoozeza nako n'akamu because byebyo bye tubadde tujja tudiscussingako wano ebbanga lyonna nakugamba aba NUP kye mulina okukola mukube rengi nnene ontegedde mukube rengi ki ennene walabe ekyaleetedde Muwanga Kivumbi obutambala obuzibu nti Kivumbi yawangudde ng'awangulira ku rengi nki nene rengi ntono ontegedde kati bano abasajja kasita owangulira ku rengi entono ng'ovudde ku bino ebya Meria nti ye bamukubye rengi nnene bonna nga region ne bakkiriziganya ne baleeta patro ne baleeta emmamba ne bakola ki ne baziteeka ku kitebe ne bamulangira lwampaka ontegedde ekyo kirala nti waliwo oli nga talina maanyi gagenda kuleeta powers ezo waliwo oli nga alinamu ku nsonyi like omukadde waffe I salute you sir Honorable Sempijja bamulanga ki because yaliko minister w'ebyokwerinda bamulanga ki Sempijja kitegeeza forces yabadde azikola ki azirina yabadde asobola okuzifuna naye mu buntu mu byonna teriyo kintu kikulu nga kusigalamu kusigalamu ensa ensa kintu kikulu nnyo kanzinadde tulya Meria nengaba kati agenda kuweererezaawa ng'omanye ekibinga omukyalo okwenda n'ayingira amaka nga bba wakimanyi bava kumwebakako okimanyi nti ayinza okula position egyatunula nga yeebase okitegedde alina obuyinza nengamba madama Meria ku mbeera eriwo kati mu north gyagenda okukulembera ogenda kuweererezaawa
era abantu ogenda bagamba otya nti wawangudde nga nawe kenyini okimanyi mu ngalo zo ne bw'olizikuutta emyaka mpaka lw'ogenda okufa zijjudde bukuusa returning officer owampigi abantu ogenda bagamba ki abaana bogenda bagamba ki kye nakugamba luli nti Africa tulina ekizibu ky'okubuildinga abakulembeze mu buli generation nti buli generation bwekyuka tulina obuzibu bw'okubuildinga system enki abakulembeze bapya system mpya buli kimu kyonna kiba kiki kipya lwaki tubuildinga abakulembeze abapya nti bano bajja ne bafuga batukisira ne beemalamu n'ak'obuntu baba nga tebakyaswala ng'obuyinza ne bwe bukyuka munoonya ne mumutandikira gy'abayambeko nga temulabawo ontegedde ekyo kyekitali mu mawanga malala kubabeere wane Kenya olwawo okusanga omuntu asobola okwemalamu ensanga b'Ameria be bakola ekisooka omuntu oli machuwa okaddiye wallahi tokyasobola kuwangala myaka 15 bona bogiwangadde ogenda kuba lugoojamidde ddala abakulembeze ba Uganda balina okuyiga okubuildinga future mu baana baabwe nti omwana bw'anajja n'agamba nti yanze nali mwana wa gundi abantu nga bajjayo mangu ekiki ekifaananyi nga bamuwawe nga nti oyo mama yali mukazi mulungi kitaawe yali musajja mulungi naye kakati abaana bamwe bamusimira entaana nti mwe muvaawo abaana bamwe wallahi tebagenda kusobola kubeera di bakansala b'abalema because picture eri mu mitwe gy'abantu bemuwangaala nabo balabira ddala nga mmwe bakagwa ensonyi nti bwe mutuuka ku byokulya muvulubana mwena ne mweyira supu w'ebinyeebwa mu birevu because mwagala obubaka bwa parliament kakati natunuulidde embeera eyabadde Butambala ono wa Mukiibi abantu 10 bafudde wamanga Kivumbi naye ojasi tuyagala obubaka bwa parliament naye ng'okakasizza nti buli muluka gutuuseemu mayiti gyose buli muluka e Butambala gwatuuseemu mayiti nga mayiti ezo siga nti abantu balwanira bwa pulezidenti balwanira bubaka bwaki bubaka bwa parliament nalabye awo mwami Museveni yagambye simanyi mbadde bagezaho kulumba poliisi naye ng'ate ebyo nabyo byabadde byabadde mu maka ga Muwanga Kivumbi kati neneebuuza singa babakubye balumba poliisi ku poliisi y'ekibibi apoliisi baga temuyingira tuyingira ekyo kirala naye mu maka gooli ewaka wennyini oba abatidde Butambala nze nabagambye omayinza eri waffe gyenzaalwa nabagambye sigenda kudda ku mukolo gonna Butambala nga Mukiibi ye MP sisobola I can't sisobola tosobola kusigenda genda ku mukolo gwo ng'okujja mu kubeera MP wamaze kutta abaana baffe ate wamazaalika nga sina gy'owangaalira era yo olw'amazaali Kampala ate abantu bagenda okusinga okukaaba tulanga badde bakaaba Muwanga Kivumbi nti mukodo ate balonze n'enkodo mali Mukiibi tasobodde okwogera ne bw'omugamba nti mperekera ku mukolo nzijeyo omukazi bamukumma tasobodde okwogera ne ssenga okitegedde naye nalabyemu ebintu bibiri mu kalulu kano ekisooka bw'obwavu obuyitiridde mu bantu abantu baavu nnyo omuntu buli wayavuwala tasobola kusalawo kituufu era ensonga lwaki olaba nti amawanga agayita revolution mawanga gaabwe abatono be bakiikirira abangi balina kugoberera lwa mpaka ontegedde nti oyinza okulaba nti ensi erimu abantu 8,000,000 naye abeekalakasi babadde 7,000 basudde gavumenti okategeddeako nti bano abatono abamalirivu basobola bulungi okukiikirira abangi abali dormant era ne babaako kye bakyusa kati mu kalu kano kye nalabye abantu baavu ekitayogerekeka abo Bamukiibi Balidiya akalobedde bakagula 2,000, 5,000, kasanvu gwe bawadde omutwalo yabadde kansala okitegedde era NRM kino kyagiyambye nnyo nti ku mulundi guno yategedde nti tulina kukozesa ssente kwanza nakugamba nti NRM erina ebintu ebi bibiri byokka bye bigendo gibeeza mu buyinza ssente n'amagye ebyo kasita ekimu kinaagivaako wallahi tajja kusobola kusimattuka kati Museveni ku mulundi guno kye namwangaddeko abantu be ssente yazibakoze eki yazibakanyukidde ssente yazitadde bamubbye oyo omusajja gwolaba kati talinamu yadde 10 banyaze Kaguta Museveni bamunyaze
So ekyokubiri yabadde muwulize Mwami Museveni okuva Kyagulanyi bwe yamuyisaamu eggaali 221 Museveni yakola ki? Yakakana. Omusajja oyo alina olugero luyayogera n'agamba nti bwe twali mu covid abantu bamutadde ku bunkenke gulawo n'agamba ffe mu lulimi olujaasi amasasi kasagasukka okuvuga ng'ofuna wooteeka okuki wooteeka okutuba oti ng'osirika otegera amasasi gano gavuga gavaawa ontegedde tokuba bukubiffa olina okusooka okusirisaamu baga ceasefire okitegeera ne musirisa mulabe ani alina mashini gaani atumazeeko emirembe kati akalu kali bwe kaggwa Museveni yateeka omutwe kuki ku ttaka kye yakola bwe butaggalirayo buli muntu bonna bayingidde gyali abayaaye ababbi abamulimba abakola ki bonna abakoze eki Museveni ekizibu ekirungi kyalina mu bannabyabufuzi ba Afirika talina opponent gw'anyooma Museveni tanyooma opponent kasamanya nti ono politician yazze oba ofaanana otya enkwata gye yandikutte oli gyakwata naawe wakitegedde alina lugero lw'Abaganda nti akasajja katono kami katono okanyomera mitala wa mugga so kati ku mulundi guno yagguddewo mafia neyingira state kubanga yakizuula nti mafia eno okuyingira state teyagala bukulembeze bwange ontegedde eyagala byakulya byanfuna era kye yakola ababadde bakeera kufumba mmere nnyama mikyere ebitafutafu bibaddewo ku state house zonna n'ebisawo bya ssente nga biri awo ontegedde bavulubana gwe tuuka vulubana bakweke bakuwakola ki yitamu ekyo kiyambye nnyo okulaba nti ne silence ebaddewo ontegedde so naye nga akalukobaka bwa parliament nakonna nze mu bulamu bwange madde sikalabangako kano era tusabye Allah tutaase kalemena kudda kano tekabadde kaluma yanja Allahu akbar mwamadde Kampala kati okusinziira bwaba nga twaliwo kikyuseemu okusinziira ku lisiti gye nnina eraga wano nti nno NUP yafunye ababaka 50 okwawukana kwabo 57 abadde mu palamenti ye11 kakati abaka aba 50 okusinziira ku lisiti gye nnina wano gye njagala tuyitemu wano okutegeera abo ababadde abazze essaawa zino abaliwo naye nga bwe ntunula wano Lukanga Owanjiru Moses Lukanga yawangudde naye bamulumbye mu makaagi nyumba ne bajasayasa ne batematema abaana bakoze effujjo lingi side eyo so yayiseemu Sulaiman Nakifuma Mukuve Bukoli North then ate Hassani Kirumira yes Kirumira Katikamu South then Chiza Saula Chiza Saula naye yayiseemu Bukoto South side eyo then Kaluya Kaluya eno oba Kigulu South kiri side Kigulu Kigulu South Sekitoleko bamunanika naye yazze Sekitoleko yakomyewo Sekitoleko ono mu parliament olengedde otengeri gyakwasaganyizaamu ku ground tabadde mubi omanyize nakugamba awaka parliament tetuddamu bagerageranyiza ku floor ya parliament tewali kiriwo tewali kiriwo wali ate abantu ekyo bakitegedde floor ya parliament tekyalina mulamwa tekyalina mugaso because bw'omala okitegeera nti floor ya parliament ekolebwa numbers okitegedde muli 0.7% bali bebanji kati wano bolekanira buki oba olekania bweri ensonga lwekyo nti ba smart politician bonna bali ku ttaka bonna Asumani yawangudde Semuju yawangudde Mpuuga gyali Abedi gyali Segona gyali taliyo kakati bayitirivu nnyo smart politics mu dictatorship takola dictatorship olina okujjayo olugwa gyali wali wakusobolera omutwale ku ground the reason why President Museveni atya nnyo ground okusinga bano ba politician atya ground because singa bati atya ground singa kati Kyagulanyi atambula naye yakitegedde nti bwe tunawamutana ajja ku ground bali tetujja basobola
amaanyi gonna Museveni gamanyi obulungi gali mu banayingi. Reason why okuva akalwe katandika tabakkirizaako kwetaaya. Yes. Abakutereddewo defense ne mu campaign munna gwe beetaayizaako gwe no campaign wali ogirabyeko. Omuntu agenda Masaka ne mumuyisa Sembabule. District gyagenda okukuba mu campaign n'agiyingira ku kota bwati ku Katogo na kwa Kubalaale. N'agifuluma n'agenda. Okitegeera. So awo Museveni yamanya nti crowd yonna eva ku ground ye kutwala. Yaba kukiriza Kyagulanyi n'akuba tu campaign eri yali successful. Yokukwata crowd eyo n'alumba ekibuga. Singa birala kati. Abaana beto jasola bakakanya. Because badde bagenda kubanga bali charged. So kati campaign ino kyebakoze tebakkiriza Kyagulanyi kukyajinga abaana. Yennyini bamufudde bize. Bamuyisa mu byalo, bamuyisa eri, bamuyisa eno, bagenda okutuuka abantu abatonotono babadde ajjaabira nabo nga nga naawe olaba embeera eyinza okola ki. So kati smart politics mu dictatorship takola. Smart politics akola mu mawanga nga democracy abukadde. Ng'ebintu bya mmeeza. Yes. Muyinza okubanga mulina abaka bangi okugeza nga mu America. Republican Party ina abaka bangi. Okitegedde. Naye bwe wabeerawo ensonga ng'egatta ya America, Democratic Party ne Republican bajja ku nsonga egi. Awo smart politics akola. Ghana smart politics akola. South Africa smart politics akola. Ate Kenya wano. Kenya bagenda bakyonoona bwonoonyi. Naye babadde bazanya politics ngali smart. Nga tekirinamu bannakenya nga tebakirinaamu shakka yonna. Odinga ogenda okusinkana gavumenti yonna ebeera eriko olw'ensonga ya Kenya. Era walabako ne ku mawulire awo nga gagalaga Odinga ne Ruto nga bazze wa Museveni. Lwakitula. Era bannakenya ebifaananyi ne babifuna bulungi. Era Odinga bwe yaddayo yasigala muzito. Bo batunuulira reason ekututte mu maaso ga opponent wo. Ontegedde. Ensonga ekututte mu maaso ga opponent gye batunuulira. Wabula tebatunuulira picture yo. Nti nga bwe tunabona beera ne Kampala n'olaba Ssaalongo Erias Lukwago ng'agenze mu State House. Okimanyi nti wano kibeera irigo. Nnyo ewalidde. Nnyumba bagyokya. Ne balaba Lukwago ng'agenze wa Museveni. So kakati wano balinamu emizannyo y'ebyobufuzi ey'ekiyaaye ey'ekijega. Era nalaba akantu wano Ssemujju Nganda era ebbanga lyonna azze yeewozaako bwe waliwo interview ku Is It Capital FM program bagita The Gang. Kakati bali bagala kuchaza Mwami Museveni bakubaganya ebirowoozo ne bannabyabufuzi abagibeerako ennyo ng'omukubo ye Ssemujju Nganda. Naye ne bagamba nti Mwami Museveni tajja kujja mu studio aye twagala ebeere live. Kati n'olw'ensonga eyo mulina okujja mu studio bagireete ya Capital FM bagireete ku State House na bonna bagenda okubeera ku share nga bo bagibeerako bakubaganya ebirowoozo nga bali mu State House. Kakati naye yeewozaako olw'ekintu ekyo tinali sigenze kulaba Mwami Museveni bannange. Tugenze ku program era ebbanga lyonna zaki kyeyakola. Ssemujju kyeyakola kyekyali ekituufu mu byobufuzi nga bitereevu. Oyo singa kati mubaka. Ontegedde. Naye abaawo wano balina ebyobufuzi bye bazannya nti kasita otula ne NRM nga goli wa Nuupu ne musinkana ku mukolo ku mbaga ne babakuba ekifaananyi ne bakiteeka mu constituency gwe ng'ogudde oba owedde. Ontegedde. Kati ebyobufuzi bya kiyaaye. So smart politics mu dictatorship eno gye tulimu takola. Yes, because dictator kyatasobola kubakkiriza ekimuyisa dictator okimanyi bwe butakkiriza muteese. Ekyokubiri kwe kubayita muteese nga bye mugenda okuteesa si byagenda oteeka mu nkola nga byakiguumaaza. Omuntu nti ono dictator sigamba nti afuze ebbanga ddene nti oba abantu abafuze bubi. Ekikufuula dictator kwe kuba nti abantu ne mutula ku mmeeza ne mbaako bye mukaanyaako toteeka mu nkola. Era ogenda okwegira bwoti nga byonna obyawokanyeeko. Ontegedde. So kakati singa ng'omuntu akkiriza nti yadde enfuze ebbanga ddene naye n'okuteesa kikulu nga bana opposition nga bagenda ku mmeeza ne babaako bye bateesaako nga biteeka mu ki mu nkola. Walaba bwe yatomeza Mao. Mao n'atusiibula bulungi ng'agambye tugenze kuteekateeka constitution enki entuufu, tugenze kuleeta electoral reforms, tufune obukule transition y'emirembe. Bwe yamala okulayira bulungi nga Minisita Museveni agamba nze bye sibye kugambangako
namwegaana kunamya okitegedde gundi ebyobufuzi yonna nekola ki nefa ontegeera so kakati bano basmart basekitoleko bwogeraganya ground embeera gyabadde abeerayo ye yamanya nti eri mu parliament teri mulamwa ezo niwe nakugamba mu northern Uganda bwe balonda omubaka wa parliament nobeera e Kampala ebyobufuzi byabo nebyawukanira mu northern Uganda bakulonda mu parliament nogenda ku ground nga gyobeera oziika olambula abalwadde oyabya ennyimbe akalulu toddamu kafuna naye balonda omubaka wa parliament nga abeera Kampala myezi 3 ali Kampala abagenda bafuga mpaka bagamba yagenda kusaka yes yagenda gye twamutuma abaawa ne bakulonda nobeera mu parliament ng'owedde twamulonda talabika taziika ne bwe tufiirwa tabeerawo ontegedde nze nawe gasobola kwesimba ku byabukulembeze bano sigenda kubaziika sinze mbatta kakati kwa ababaka abazze mu NUP abapya abajja of course mulimu ababaddeyo n'abazze anga bwe tugambye Lukanga owanjiru municipality ne waneeno tokumye ku si wabadde Peter Lwanga Jimmy Lwanga ha osajja gwe twakuwonye Jimmy kyanziza okukozesa ekimaji Mpuuga yaleseyo mbaka yadde n'omuzibe kakati abo Wampuuga bategere nti embeera y'akasajja fuba mbi ontegedde akasajja fuba nombi bwana bayanja kankubule n'abatulaba wallahi totyanga kugamba kwatula kigambo nti amusore buli wona akitya kigenda kufiiriza ebintu bingi mu bulamu era kiyinza n'okudiriitinga wenna just ekigambo eki kimu amusore olaba ne bw'obeera obadde mu takisi oba mu bbaasi omuntu ayinza okugira bw'ati n'omukuba olukokola nga togenderedde naye bw'otula obutuuzi bw'oti okimanyi nti asigala abusabusa okutegeerakwo naye bw'omugamba nti amusore ne bw'oba obadde ogenderedde atawakkala kati Bampuuga ekibaleetedde obuzibu ebbanga lyonna nzize nkibagamba kigambo sore kyekirese obuzibu nabagamba mutunuulire emiramwa gyammwe omulamwa ogwabateeka ku opposition mu kukompeyalinga na bino ebiboogerwako olwaleero mulabe minzaani ekola ki egwawa bwe mulaba nga emiramu egyabaleeta ku opposition gyeminene wano mwetonde mugende nti bannange ebintu tubiranga mubikola ki naye bwe biba nga byabanyiiza yes bwe biba nga byabanyiiza bannange sorry naye tusigale nga tuli ku muki ku mulamwa Empuuga ye yali obwongo bwe bwamulimba nti asobola okukwata ejjambiya n'asalako NUP ki obulago kati ku NUP n'Empuuga omutwe gwani oguli ku ttaka ye yasuubira nti agenda kukwata ejjambiya asaleko NUP omutwe kati ku NUP n'awaani ali ku ttaka just kigambo eki kigambo kimu kyekisudde Empuuga gyekisudde Abedi ono w'entebe mbwate yakute kyakuna yabadde mu kyakuna yambe tigwe kyasoso kolanga akute kyakuna yasembye oba simo babaddeko bameka baliko bamusanvu ne yakute kyakuna n'obulwa obutaweza 15 ono omukyala Juliet Kakande omanya kitegeeza okufuna obululu mu Masaka district obululu kakaaga district yonna nga munna ali mitwalo ena kigambo eki sorry Joyce baagala yakute kyakusatu mu bonna abampuuga teri yabadde nambezi toli yabadde namba Mpuuga yabadde namba 2 yeka obululu 8 kati Mpuuga oba wewuse nnyo nge gwe political father n'ofuna oba obululu bw'obwa kansala w'omuluka okitegedde so ekyo bannabyabufuzi bonna kibawe ekyokulabirako nti mutunulirenga nnyo emiramu eminene okusinganga obwo obuntu obutono bw'embeera musowaganye nabwo reason why Museveni tayawukana n'abantu be okuleka nga weegobye Museveni talina gwasuula weegoba bwegobi oba n'akukwata smartly n'ofuluma gw'osuubira Museveni abakubanga agoba abantu kayihula singa akyaliwo singa taliiwo eno kayihula singa ali luzira oba singa ali mu Exile naye Museveni omuntu akuteerawo ekisenge n'akuteeka mu kisenge bw'ati
nakubeezaawo intelligence just tofuluma naye nga wooli weeyagala nga ne sente okyabba ontegedde bangi nnyo Museveni bazaasowagana nabo naye kibatunuulira bwe tusowagana olwaleero ekyobuyinza bwe twajja nga tukutte tubusigaza nti kakkaniraawo kati bano abopposition teri kireese buzibu nga abopposition kusuubira nti bo bagezi nnyo n'okusinga abalonzi nze ndi musajja nze nga nze bwemulaba wano sisana kubeera pulezidenti tebabyogera banno ababadde abeesimbye kuba pulezidenti si be baayogera okitegedde kati osaana okubeera pulezidenti gwe nga tosobola na kuwangula ababaka ba paalamenti okyasobola okukiddamu kyogera bannange otegedde bannange tosobola kuwangula ababaka ba ogamba nti paalamenti nze sisana kubeera pulezidenti nze alina statement gye yakolawo gye ndaga ndabayo so bano abagenda bano abajegajega abagenda batubojja ku luwonzi bambi bo bali awo ebintu tebabitegeera bulungi ffe Ssaabasajja Kabaka yatuteekateeka yakuteekateeka oli ku ttaka waswaziza nnyo Obuganda mwana gwe Ssaabasajja Kabaka akuteekateeka otya n'ogwa Mpuuga yaswaziza Obuganda nnyo Obuganda era tukuumye bubi ayi beene tukuumye bubi ayi Ssaabasajja Kabaka because edda abantu abavanga emmengo nga tagwa kalulu yes waliwo omukulu yaŋŋambako awo naŋŋamba nti Sseggona nga yakajja byali bizibu nnyo era kalukali kamutwala naye emmengo ye yayimuka niga niga bannange ono waffe Busiro Sseggona we yajja yali NRM okumanya yali NRM nga ne basente babasinga obungi be NRM abeeruse 3 Mengo ng'omuntu bw'ova Mengo the reason why bakatolo bwama bawangula e Lubaga ng'abantu bakimanyi bulungi nti musiru Kaddu Mukasa n'agenda Emitiyana mu kyalo nga talinayo yadde akayumba yadde akasiisira olw'okuba bali bakimanyi nti akola ku leediyo ya Kabaka n'agenda n'awangula ontegeera nze nalinako omubaka wa paalamenti bamuyitanga Kenneth Kiyingi Bbosa yavuganyako emawokota nga wantu we n'aliemu nnyo naye omanyi kye yakola yakubisa posita n'ateekako kifaananyi kya Kabaka abantu baga nti ono omusajja wa Kabaka kati tetumuvaako kati ng'oyagala ogweteekako ekifaananyi ky'emmengo omanyi temwagala biwulira kiteekeko olabe because Mpuuga emikutu gyonna egya Buganda gye mukavalinze gye muwadde coverage y'amaanyi okuva lwe baafuna obutakkaanya ne Kyagulanyi CBS ng'emukuba ng'emukubira emusuusuuta gwe wali olabe nga balona bbawa agenda kwogera ku Mpuuga omubaka wa paalamenti ow'Ennyondo Mukungwe omusajja ow'ekitiibwa ennyo era omusimanya commissioner bamenya ebitiibwa 12 batuuka ku nsonga bo baalemeramu kireega nti ebitiibwa bye bifuga twabadde awo mulenzi nenagera kuba twabadde ku radio nnyo okusinga ne TV naye okusinga twabadde nnyo ku CBS okwo naye nga mpulira abantu babuuza nnyo bannange mutubuulire ebifa ku Nnyondo Mukungwe nene wa gundi ewa Bedi Bwanika naye nga tebyogerwako so kakati ne bano abaana balina okukimanya muve mu kwekweka emmengo ontegedde muve mu kwekweka emmengo mubeere straight mu byobufuzi byammwe because mwaliko abakungu emmengo ne mufuluma bwe mwafuluma tosobola kugamba nti nno nze gwolaba nava mu bulokole n'ensiramuka okitegedde naye ate nkyasaalira mu muzikiti oba nkyasabira mu kkanisa nti okyagendebwa Pastor Kayanja nava mu bulokole nasiramuka naye ate Pastor Kayanja yansabisa kakati bwava emmengo ne mujja mu byobufuzi bino ebyajangu nkwase kati temuddamu kwekweka mmengo mujja kuleetera Obuganda ebizibu the reason why bano abaana babadde bavuddeko n'abavubuka okutandika okuyisa mu Ssaabasajja Kabaka amaaso bano abaana ba Mpuuga because ng'abantu ba bulijjo badde batandise okulaba nga mmengo edidde ekifaananyi ky'aboonoonyi n'ekibikka ontegedde n'ekimaamira bweti era nga bw'oyogera ku Mpuuga nga bagamba nti mulabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa kakati ab'e Masaka balabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa ne bamukuba akalulu ab'e Masaka nga bali babaddeko abajega okutuuka ku ekyo bano abantu baawula Buganda naawe Mpuuga baawula Buganda naawe Sseggona ontegedde the reason why ab'ekitiibwa Joseph Kawuki bw'ajja kumukola ayogera abavubuka ne bawulira kubanga bakimanyi bulungi tali mu layini yaabwe alina obubaka obupya bwakoze eki bwaleese
ontegedde nzira bana opposition nabagamba bali bagala okumanyira owekitiibwa kamanye esimu ye ne bagimpa ne mudda ku WhatsApp ne mukubira nasooka yeeraga oluvannyuma ne mufuna ne mugamba era ina statement gyakoze Katikkiro Mayiga wano byofuzi wano Katikkiro abadakyaliza abantu ba politician abenjawulo ne mugamba okusinza ku statement gye wakoze wabadde yagala Katikkiro akole ki mwe mwagala Katikkiro afuuka omusambu agenda batugire mu 7 mwete muyina ngalo Katikkiro Mayiga yabazaala gwe muwa omusolo ye manager wa banka yayina okola enguudo gwe muwa omusolo gwamu eri institution eri wali ayina okola emirimu gyayo kebabeera bafisizzaako akatono nga bagenda bayambako nkozi hospital nga okitegedde olikuba temubawa musolo ne mugamba byonna byogere naye bw'onaamuddako tugenda kwetwala nagenda okulanga byonna bidiriitinzeeyo nagenda ogenda ku mukutu gwe ng'abijjeeyo so ekyo lwaki nakikola bano abaana nga tulina obategeeza layini eri institution y'Emmengo bino bya bufuzi kati bampuga ekibaleetedde obuzibu yonna bagadde okuyimirirayo Emmengo ayagala abeere ng'asiga wakitiibwa nnyo ate nga neeno wajjambya obufuzi bamukubira enduulu n'ettaayi ye kati abaana bakutte ejjambya ne baga nedda sebo bw'osalawo okubeera musiraamu kola ki beera musiraamu eri bino ebyogamba ndi musiraamu ate omulokole nedda sebo so kaakati tukugamba nti bano abantu aba bulijjo kati bagoberera ebintu bibiri ekisooka gurawundi gy'oli ekyokubiri trust mu byobufuzi olulimi lwo terukyukakyuka kikulu nnyo ekyo ontegedde kankubulire ekireetedde bano bampuuga ebizibu bayogerera mu bantu ne basuubira nti abantu tebategeera akantu kampuuga akabiviiriddeko okufuluma politics kaali kantu katono nnyo wallahi kaali katono just million ebi million 5 wallahi nze mba kuba mpuuga newe nandibadde saazitwala nali ngenda ku akawunti yange kuba zirina nzijjako million ebi 5 mbagambe sente zino zizzaayo singa amaanyi galina ogamanyi nali ngenda ku akawunti yange nkwateko 5 mbagambe zino zikoze eki nzizzaayo naye banno bavumye emyaka 2 akasajja kawala kase NUP ako n'ebizibu byonna NUP byeyina right now byabasajja abo because omuvubuka bamufudde bize mu buntu obutakola ki obutagasa yes bamufudde bize onalwanagana na Museveni onalwanagana na Mpuuga oli ayogera kiri onayogera kike ontegedde so kati mwe Allah yabasasudde ate kati abo bawedde mugende government ya Museveni yino byabaka mayazeemo girangirira nze ssebo ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kusaba ekintu ekyo ate nakugamba eno video girambe Mpuuga bagenda bajjamuwa omulimu yes sachi kugamba emyaka 2 egiyise Mpuuga bajjamuwa omulimu mu government ya Museveni bajjamuwa omulimu mu government kisoboka abadde abavuganya tasobola kubeera nga talina musirikale amukuuma tasobola Mpuuga tasobola kubeera nga talina musirikale amukuuma tasobola bana abaana baagala amasappe baagala amaliifa baagala obaggulira okitegedde ayagala osoosayo kugula okwaddi obwati abantu bonna ne basituka bamugulira omusirikale amugulira afulume ng'amuteddewo n'ambuleera tasobola kubeerawo nga olaba baamuwa akafu ka bwa kamisona nga Kyagulanyi yakamuwadde buli we bali baagala omugyamu obwesige nga yeekweka bwe wakwadde obufo bwa kamisona just commissioner wa parliament gwe yagala okujjako Museveni ali president nga gwe kafu katono bwe kati akaaba nno wakakola ki wakalemeramu owaye mbadde tutunulireko katono ne kansomola okujjanjaba ku bantu wano bannange omuntu bubeera nga omuntu alemedde ku mwenge alemedde ku sigala yafuuka addicted tomukkiriza kufa tomukkiriza kwonooneka agenda mbannaffe abasalaamu Lukuya clinic bajja kumuwa eddagala asobole okutereera obulungi munaku 2 zokka enjawulo boogirabyewo omuntu yalemera ku mwenge yalemera ku sigala afuza ekidagasa asiiba mu mbeera tategeerekeka kkiriza ogende mbannaffe abasalaamu Lukuya clinic bamuwe eddagala ajja kutereera bulungi kikanga atera ne ka salam spray nako weekali nnyo salam spray kkiriza nako kakozese mu kugoba amasitaani awaka amalogo aga buli kika
so keyambise kajja kuyamba nnyo kulaba nga business zitambula bulungi amaka gatambula bulungi na wonna woobeera ne bwogenda kutambula gwe kennyini okeefuuyirako osobola okuba nga otambula bulungi nnyo eyo gy'olaga ebintu bitambule so n'olw'ensonga eyo gwayagala okuyambibwa okwo kuba ku 0783 17 15 79 oba ku 0708 94 24 45 osobole okuyambibwa mu ngeri bwetyo. Waliwo abantu of course noza kisuyinza okubeera mu line gye twayogeddeko wali eri naye waliwo abantu bebalindigudde abadde batasuubirwa ekyokulabirako waliwo omukyala w'e Masaka eyo muna NUP abadde vibrant nnyo omukyala Goleti Namugga kibadde tekisuubirwa. Kankubuulire Parliament gye tugendamu eno video abatulabo bagirambe. Parliament gye tugendamu teyeetaaga abakulembeze nga bannamugga teyeetaaga abakulembeze nga bamuwanga Kivumbi ontegedde teyeetaaga abakulembeze nga bassemuju teyeetaaga abakulembeze bali mu kiko ekyo Museveni obudde bwomwe takyabulina bano bateekateeka transition bateekateeka transition era from now today is Monday emyaka gino egiddako gyonna bateekateeka transition bakkiriza nti mukama waabwe akoze eki akaddiye teriyo ddala lyonna lya bulamu liddirira bukadde okuleka okufa ontegedde teriyo ddaala lyonna mu bulamu bw'ensi eno liddirira obukadde okuleka okola ki kakati ng'abasajja abagezi balina okuteekateeka transition nga muteekateeka transition bano aboogera ennyo abagezigezi mulina osooka okola ki okubasendawo the reason why bonna bawangudde tebaabalangiridde obwedda control room yerangirira omubaka wa palamenti okitegedde control room obwedda yekola ki yerangirira wano owa NUP gundi awangudde tukole tutya afunye bumeka nti bwe buti temumuwa because bano bagenda mu transition kati ku transition teyeetaagako babaka nga Honorable Namugga, Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Ssemuju Nganda, Honorable abo bonna abadde boogera wano mu Parliament eddako era mugenda kulaba Parliament etalabwangako mu Uganda mugenda kulaba Parliament ye12 nga eri stupid era omubaka anadda ekisanja kijja ne bamuwa ojja mutenda tubyogedde nno kati omubaka anaddayo 231 ne bamulonda ojja mutenda ajja kuba w'amaanyi mugenda kulaba Parliament etalina yadde omulamwa because temusobola kubeera mu Parliament nga speaker Amongo yagenda okuba speaker by the way yenze simuwagira leero mpagira gundi oli Mutayebwa era nze ndi timu Mutayebwa campaign we zitandikira ndi timu Mutayebwa okitege Tayebwa ayagala kujja ku main speaker namusabye ajje nze namusabye ajje because omusajja ali smart ali smart mu bintu omuntu yenna bw'aba akola ne government ya Museveni n'asigalamu ka diplomacy Tayebwa kaalina omutanga bana basajja kizibu nnyo okukola nabo n'osigazamu ka diplomati ako bantu bazibu Honorable Munyagwa yakugamba nti President Museveni alinga mukazi mukadde akola atya omukwanira mu nzikiza bwe mutuuka okuzinamu akusika akuzza mu ttaala okitegedde akusika akuzza mu ttaala ne bano abali mwanze nabo bamutegere nti alina oluvubuka oluto yafunyeyo oluvubuka oluto okitegedde kakati olaba abasajja Batayebwa ng'asigadde akyazanya ebintu mu mbeera eri smart bwetyo mu bantu bwe bati nga mukama we yenna Bbanja mukama we Anita Amongo gwe Tayebwa tosobola mutya kati nze oyo era batiimu Tayebwa naye tekiitukubya ekyo bange omukazi otagala yogera ku ntebe naye kati era nze atalonda oba ogenda kunkubira bwereere siri mbaka wa Parliament siri civil servant kakati oba ogenda kunkubira bwereere so kati mugenda kulaba Parliament ye12 nga mu Parliament ez'ebyewuunyo egenda kuba namba emu okitegedde the reason why NRM obedde tunuulira ababaka ng'okusinziira ku ntegeerayo n'embeera mw'oli ne bakulangirira njagala okuwa ekyokulabirako mukwano gwange ennyo
ennyo George Musisi ne Ssemujju Nganda. George ekyuma kyadde kisobola omugaaya bulungi nnyo naye bakompe yalinze kati wano tuli ani asinga otukosa mu kyetugendamu ate n'abantu tebabibala wano wetugenda ani asinga otukosa ani anaatuleekaanira ennyo kuba bagenda mu bintu bya famire bagenda mu bintu bya luwombo tebeetaaga muntu wa magezigezi mangi ago genda wo zanya ebintu smart. George musajja mugezi naye okimanyi nti endeekaana y'abalooya teringa ate yabano Bassemujju nti ebiseera ebisinga looya bwemusingira ku mmeeza ate amula nadda ewuwe Ssemujju badde omusingira ku mmeeza n'agenda ne ku mwala n'ategeeza ab'okumwala nga bwatula mu tekisi akutandikirawo kate balooya mu kamwaka emubeeramu akantu kali ak'ensonyi nti wayi omulamuzi bwate bwagusaze reason why lawyer omulamuzi masala omusango nakusalira client be nga si bituufu lawyer taleekanira waawo amala kuddayo mu office kakati wano wedda bagamba wano wetuli ani mu kifo kino ani atukose ennyo tyono Ssemujju ekyuma kimulye nekimugaaya okitegedde bwe bagenze Entebbe municipality owa NUP nga ina amaanyi mangi otegedde ne baga nti okimanyi nti Entebbe municipality kyekimu ku bitundu bitagala ddala opposition kufugawo. Entebbe municipality okimanyi nti obwa meya bw'Entebbe ekisanja ekiwedde balangirira namba 4. Yes tewagalaba amawulire nagalaba nambezi namba 4 anti bo kasaba abatuulamu bana ne babagamba ne bakkaanya nti ono yatukolera ne bamulangirira lwampaka. So kati tugenda mu palamenti ye12 bannansi mulina okubeera aweeya mugenda kulaba palamenti y'ebyafaayo palamenti y'ebyewuunyo palamenti erimu abantu abasirusiru palamenti etateesa palamenti ey'okweggalya mu nnyumba ne bavaayo nga basazeewo bye baagala yeno palamenti gye tukola ki gye tugendamu ontegedde because kigenda kuddamu okutwala obudde bungi okuddamu okubiridinga ligasi y'abasajja abafulumye palamenti kigenda kutwala obudde bungi lwakuba nti era omuntu akugamba nti naye abasajja abo ebbanga lye bamazeeyo kati yuyo abadde amaze emyaka si 15 mwami Ssemujju Nganda nti naye buli kimu kigenze mu maaso ekkomo ku bisanja ligiddwako bino simanyi kakati ate tukoze tutya simanyi ate kati togikwatako byonna abasajja bayisanga bwe baagala kati nga bagamba tuyambiddwawa tulaba nti omuntu ogikwatako bakubamu ku miggo sebo nga bagamba nti tuyambiddwawa kuba abasajja babaddeyo ebbanga ddene kwebyo balwanako naye ku kino ekijja teri agenda kulwana agenda mu parliamentary system 1 president nga abaka abasinga obungi be bamulondera mu parliament kino kijja wano n'omusaala gwa parliament okutandika ne budget eno gye tugendemu eyo gw'omukaaga gugenda kulinnya omusaala gw'ababaka ba parliament gugenda kulinnya guyinza ogenda mu bukadde nga 6 kati teriyo mubaka asobola kuba nga afuna millions 6 omwezi nadda ku fulo ya parliament akasema obusimu bakamukubira nadduka neyekweka era eri ebbagula erinayita bonna bajja kwekweka because President Museveni bateekateeka transition bonna nga NRM batunuulidde General Muhoozi nga standby generator yaabwe ate bakimanyi bulungi nti bwe bagenda ku ground kunoonya kalulu Muhoozi versus opposition tekaliiyo because Muhoozi ayawukanya ddala ne kitaawe nti kitaawe abadde alina bakiraaya nti be batandikirako ebbanga lyonna nti ng'alina abantu abakulu bwe batula ne banyumya ebyaliwo mu mirembe gy'obote nga n'abaana b'opposition abavubuka abo abantu abakulu be babagambako timwe mugende empola nnommwe byali wano temwabimanya wano mwali baana bato embeera yali bweti okitegeera olaba mu President Museveni lwayita olukiiko lw'aba elders ayita olukiiko lw'aba elders ne batuula Entebbe ba elders nga 10,000 nga bonna abamanyi mu face ontegedde nti oyo muzeeyi Katende we Bujumbura oyo muzeeyi gundi wegindi oyo muzeeyi gundi okitegedde nze Museveni yajjako empigi eyo n'akubalaale aba ali Kadaala ayogera n'agamba nti waali wano omusajja bamuyitanga Palaligo yali musajja wa DP nnyonnyonnyonnyonnyonnyo twatambula ne tugenda ne tumusanga nga ayisa omwenge
n'atuwa omubisi guno gwe bagenda okuteekamu omwenge n'atuwa ebidomola by'omubisi 2 simanyi akyaliyo naye ng'omusajja gwayogera kali myaka nga 9 mwegi ng'akadde mukadde nnyo kati oyo ye Museveni nti bakirayanti be ebbanga lyonna kwabadde atandikira ebyobufuzi by'abakola ki abalina kati General Muhoozi abaana abandibadde nga ba agement be akkiririza mu kirala nabo bakkiririza mu kirala nti abandi muwagidde oga nti atuwagira General Muhoozi ono kubanga alimu oluvubukavubuka ayinza okubeera kalekaleko ate bamwagalako byakulya Balamu okitegedde Balamu musajja w'ennyo ate kati amwagalako ki Balamu musajja musuubuzi Balamu kyemumanyika alinga njuki tegwa ku toilet mwe tagenda kujja mubisi okitegedde kakati bonna ogenda okulaba nga abaana ba tiimu MK baagala bupulimo ko bagenda teeka bipande baagala biki no kwambaza t-shirt ye bamala bawayo kasente kakati ogwo teguba mukwano teguwangaala kitegeeza webinaggwawo nze kangu kyokulabirako nyina mukwano gwange yagenze n'asinkana General Museveni mukalu kano musajja mukulu yayise ba elders abenarem abakadde abalina kye bakoledde ekibiina ne boogera ebigambo bingi naye bwe yali agenda yaŋŋamba kati bwe yakoma ne mubuuza kulika ewa omukulu yakuwaddeyo kantu n'agamba twanyumiza bingi n'atuwayo akakadde ka ssente awo buli omu transport bakulu bane yabawadde miliyoni ezo n'okunganya abavubuka ba ghetto n'obawa miliyoni bakukuba bakufukira okitegedde because tebaze gy'oli nti bakwagala baze gy'oli baagala ki baagala kunje so omuvubuka agenda okugendayo nga nti bwenkoma wongula mu motoka kali nga nkwadde akakadde ka transport akufukira so kakati yenjawulo eri wakati wa General Muhoozi ne transition gye bakola ki gye bali mu kuteekateeka transition bonna abagiteekateeka tebajagala nti baagala ebeerewo because of nafusi zaabwe zijagala baagala ebeerewo because bakyagisuubira okugijjamu ebyokola ki ebyokulya ekitali ku General Museveni era reason why General Muhoozi we yajjira n'ekibiina kye ekya MK movement batandike bakuba eziraali ez'enjawulo baali bali mu kukola ki mu kukasuka bitangaazo balaba omuvubuka ono betumuteeka ku ground anaabisanya ne Kyagulanyi kuba ye Museveni amuteringi yali akkiriza okitegedde yali akkiriza bonna bayimirire mabega waani w'omwana ono bagenda okola gokimanyi nti olukuŋŋaana lumu General Mukero yakubanga mu kisaawe nga lubeera mu biliyoni 24 olwalimazewo obukadde 10 nga lubeera mu biliyoni otegedde era mu Museveni bamuwa lipooti entambula gye batambuddemu emyezi 6 omusajja gye yatambula n'agamba mugenda kutunda enguudo mmwe okitegedde era mu ssaawa ejjukira yakolerawo lishafo mangu n'amujja eri n'amuteeka wano ku bwa CDF ontegedde n'amugamba awummuliraawo bakajjajjatabe wonna n'asooka afuna wabakola ki wabasaasaanyiza n'agamba mugira mulinda mupozingeemu because agenda okukola kiri expensive nnyo walaba nga abantu abatambulanga na MK nga bonna bo babaga booti mmere gwe omuntu presidential candidate gwe muleeta nga jeno MK mutuula muti okukola budget nga mukola ya muceere na nnyama mwali mulina okutula ne mukola smart politics ayawukana kuwaataatawe ontegedde smart politics agenda okukwata abavubuka bano muki jeno MK yali alina okutuula n'aleeta slogan ezawukanya ddala n'eza kitaawe ontegedde naye yayagala atambule ne bano ate nga wano peesi yaabwe kati tekyeyongerayo peesi ya NRM tekyeyongerayo buli kisanja ekiddako balina kukola bibi byongera ku kyajinga abantu nyina omuvubutu gwe nadde njogera naye awo w'ebulaaya atwogera ku bintu naye nagenza okulaba nga yeetaaga okugamba nambuuliza nemugamba nti okimanyi lwaki abantu bonna badikiteta mu nsi bwe bavaako amalalo gaabwe tegatera kulabika amalalo gaabwe tegalabika bwena lyomanyi omanyi lwaki agenda okutuuka okuvaako ng'abantu bamukoowa nnyo nga n'omulambo tebagala kugula bako bamukoowa nga n'omala obasongera nti entaana ye yeeyo nga bagenda gisenda the reason why badikiteta mu nsi emirambo gyabwe bagikweka nga bwe nalabyawo abaana Masaka basibye kamufu batangoka kuba emigo kakaliko ebifaananyi bya Mwami Mpuuga okitegeera kati abantu kibakuma okuba nga bakooye nnyo wootuukira okuva mu buyinza
ne balaba entanayo nti yiyo bajja genda bagiziikule okitegeera so yeeyo embeera eri wakati wa transition General Museveni gye bagala okukola ki gye bagala okweta so tetusuubirayo kya bbeeyi mu babaka bano abagenzeeyo wadde naka tekiriiyo era nga bwe kitibadde kitaliiyo ekyokulala ate nga kikulu nnyo nakugamba NUP balangidde ababaka 5 ababaka 5 ku bufere n'obukulupya obwabadde mu kalulu NUP yawangudde NRM ku binamina nga bwe byagenze NUP kufuna ababaka 50 kusinza ku nga byadde eriwo byonna bwe byatambudde eyo pate giraba edduka kubanga bano abasajja babadde bagaddewo wonna mbadde nsiba nkikugamba wano mmwe temutereka bintu mbadde nsiba nkikugamba nti ekigendererwa ky'abano kyakuleega lukoba Kyagulanyi bamusaleko ababaka ba paalamenti bano bafune bagenda okunyumiza nti mulaba yaweddemu takyalina maanyi lwe lukoba byabakama lwe yaleeze wali byabakama obedda ye afa kimu kuleega lukoba kuleega lukoba Kyagulanyi afe ku percentage gye yawangulirako akalulu akakoze eki akabiri 21 ontegedde gwe gwabadde omulimu gwabakama ogwamutuuzizzaawo yezo ni wayi munamawulire omu yamubuuzizza wa NBS byo byolangirira tubiraba obitusomera naye tutubulya bitundu gye bikola ki gye bivaawa yawaka naga kakati ensonga eyo tugenda kugezaako okwogera ne bakama baffe omanyi ensonga eyo tuli kuwuliziganya ne bakama baffe okulaba batubulye gye biva ontegeera so watunaddira ku 8 bijakuba kikyuseemu so kakati badde bali mu kujjayo lukoba luli omuvubuka omujja ku range eri gye yaliko luli bamukakanyeko kuki ku ttaka regime ebyo ebikolera ddala n'omu okubamalamu amaanyi ba citizen bibatame because bano abavubuka babadde basembedde nnyo ku mmeeza y'ebyobufuzi nga balina ebintu bisatu tosobola bakontrolinga bayivu bato bagezi ate bayala nnyo oba ontegedde bulungi nkutegedde bulungi abo baleeta ku mmeeza wano babadde bazze obadde olina okukozesa amaanyi mangi okusobola okubakuba kibooko bakole ki beeyongereyo osigaze bano ababo bokola ki bosobola okukontrolinga so ekyo bwe kiri kakati nakugamba leero Kyagulanyi bamuarestingidde waka wawuliddeyo mbaka NUP anyega tebawangudde kubawangudde n'abatawangudde bonna basirise saakugamba ne bibanyaza obuwagizi bwabwe bonna basirise saakugamba ate batona bagenda ogenda ne mu kkooti Jofrey yagambidde nze sigenda mu kkooti so mutuufu muwagira ogende mu kkooti yaani namuga yagambye agenda mu kkooti oyo mujega kagenda abanje obwawo bajja kukuba penalty nga bamusasuse $8,000,000 bamugobe oba ontegedde sikutegedde bulungi ne byabakama kati bali bwe bati babiri bali bwe bati bino byonna bagenza obikola nga kkooti bamaze okuteeka okugibulookinga bw'ojja genda gwe namugga bakukube penalty bakusasuza obukadde 800 otunde n'abaana bo eyo kkooti efaanana bwe tebagiwaaba mu musango gw'ebyobufuzi bantu mmwe namwe mulina ebibalaba nze nagamba Dr. Kiyaga Hilda ne muga totawaana ne mugamba mu kifo kyogenda mu kuteekateeka ekivulema okutanga abantu bakyalina obusungu tujje tukuwagire miliyoni 4 ogenda owummule okitegedde ogenda mu kkooti ezifaanagana bwe zityo tosobola so nakugamba teriyo candidate wa NUP nga member wa parliament agenda mu protestive vote ng'awangudde oli atawangudde mulala because omuntu afiiriddwa akawumbi ka ssente kati omuntu wa mu protestive vote ku luguudo kiyinza okubeera ekiki ekizibu naye nakuga teriyo agenda okimanyi n'abamu tebamanyi Kyagulanyi waali tebamanyi naye basirisa nalabako mbaka zaake ye yavaayo okuteekawo ku mbeera nagamba bannange president tumanyi gyali ne protestive vote tubanje obuwanguzi bwe muveeyo n'akungaawo naye sinalaba mubaka mulala yenna ababaka bonna oyo omwana wa njawulo
because nagamba Zaake tanoonya musaala mu parliament. Ava mu family ina sente. Yes. Family teetaaga yadde millioni 2 ez'omwezi. Mulimu omwana wo gw'osibira mu byobufuzi anyumirwe. Abaana babagagga babatwalako mu America, babatwalako Canada, Sweden, Butebyo wa muteeka mu byobufuzi kuba yamuzuula. Nti ebyo Zaake ekintu ky'osobola omukolera n'asiima. Kumugamba nti beera mu byobufuzi obazoganye. Ye mbaka agenda mu kalulu nga talina pressure. Nti sente zange zonna zikoze zitya kuba ne bayagala okwewula yeewula mu family. Yes. Naye bano nkugambye abasajja beewula ne basinga n'abakyala. N'agamba manje nti mukyala wange wuyo girobeerako naye mpayo obukadde 10 akalulu kantwala. Kati omuntu ng'oyo tasobola kuwegera mu protestive vote. Olwaleero singa bonna ng'oggyeko poliisi ow'ekitiibwa Lusoke ng'atuwadde nti awo omusajja kuba amawulire gasse kutambula. Kyagulanyi bamuarestinze Chopa yazze ne mujjawo biki Lusoke n'ava naga nti si bwe kiri just twa surroundings ewaka ne tumukuumira ebyo badde babikola nnyo ku beesige babikola era kyekibadde kisuubirwa. Ontegedde kyekyabadde kisuubirwa nti Kyagulanyi omala okulonda naye kati olwera abaka ba NUP singa bwe tujjako haditha ennamu. Yes. Nga bonna bamanyi mukama waabwe waali. Naye kakati bali ku select garments. Bagenze gula masuuti. Bagenze gula masuuti gakola ki? Nga kulayira. So NUP n'enkola gye yakozeemu. One, nze njiwa credit. Bwe bayasobodde okuleeta ababaka 50. Yes. Okusinziira ku kifuba kye bagitaddeko, sente ezi bagitaddeko, amagye ku kuno ge gabadde galangira nga ge galonda kumpi. Era olina kugamba nti President Museveni nze njagala okusiima kuno asiima ebitongole ebi. Aba security ne ba election officers. Ku luno be bamutadde be bamuziza. Byabakama. Byabakama yasaana bamusiima ennyo. Ne ba returning officer okwatula district zonna. Ng'ova ku returning officer alangirira namba 3 nga ne sapula agina mu bulago. Nagamba gundi I declare Mayanja nenga n'abatudde bonna bennyini bakimanyi ye namba 3. Returning officer yoto omutya tosobola na mwa mudali. Namala okubyogera ndajjako omusindalo n'ayitamu. N'atambula n'agenda. Yes. Njagala omuntu yekkiririzamu mu kyakola. Ega nti yadde kifu kikafiri naye nze nkikoze eki. So kati president nze musaba abaana abo ba returning officer ku ma district agenjawulo. Naddala we waffe Mpigi oyo bambi mutuweere ekifo. Mutuweere ekifo mu government mukozi mulungi tajemera biragiro bya bakamaabe. Tajemera biragiro bya bakamaabe. Okay. Kale kakati mbadde njagala nga tuwunzika nziramu kuyisizeemu ko ku list y'ababaka 50 abona batole kikyusemu kubanga tutegeddeko nti Wasewungu eyo bagenda kuddamu kubalawo obululu. Naye nga bwe tuba nga ne tumubaliddeko njidda mu list eno Lukanga, Njeru, then Sulaiman, Nakifuma, Mukuve, Bukoli North, Asani Kirumira, Katikamu South, Kizza Saula, Bokoto South, oni abadani Kaluya, Kaluya, Kigolu South, Sakitoleko, Bamunanika constituency, then Chiwanuka, Mukono North, Nambi, Buyuke South, oni Amaniyo, MP Mukono, umani MP Mukono, then Maseruka Mukono South, Nambeshe achikirirawa bajita Manjia County, then Zambale Blasio Mukasa, Nasana, then Nachimuli, umani MP Kalangala. Okay. Then Teddy Namboze, Mpigi, naye yakomyewo. Nkeretanyi oyo Kalungu East, Sewungu gwetugeddeko awo Kalungu West, Sebina Javira Nyendo Mukungwe, Kuteesa Kimanya Kabonera, Naluyima Wakiso, George Musisi Kirawa, Nalubowa umani MP Masaka City,
then Kyeyune Ivan Nakasongola naye yazze munnamawulire naye akajja manyo ga mpisi nno kadde ka lutalo mpitirive nnyo muwadanko nyingi Kyadondo East ono ye Odwoli Kagoma North then tujja waneeno Mwiru Mwiru yazze jinja GS Mwiru South East Mudyobole naye yawangudde alwanye n'akalulu oyo eyiganga municipality Nakwedde naye yalwanye nako Kayunga then Tebandeke Webale Malende Kampala Omani MP then ono ye Kawalya Lubaga South Kawalya Abubeka Nasolo Lubaga South awundi najje nalondedde Mulyanyama Makindye East ono Lwansasula Jinja Woman MP then Luyirika Makindye West Nsamba Patrick Kasanda North then ono Kalwanga ne yakomyewo Busujju ono Nabawanuka Mubende Municipality Zake Mitiyana Nalukola Kawempe North Senyonyi Nakawa West Swengere Jinja North Batuwa Jinja Southwest Namboze Mukono Municipality Sekabira Dennis katika mu North Nabukenya Brenda Luwero Nabukenya yazze then Nantongo Kyotera Woman MP SARS Gomba East Namutawe Masaka District Masaka District Woman MP then Nsanja Patrick Ntenjeru South bebabaka 50. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege kiriza tukulekerere wano olunaku lwaleero ninga nyongera okukubiriza bannange tokkiriza muntu wo kufa mwenge tokkiriza muntu wo kufa sigala tomukiriza kubeera addicted ate tokkiriza kutambulira mu bulamu butali bulungi naddala mu mbeera y'amalogo majini nebele bifana kubwe bityo nga Salamu Spray weeri katikiriza ogikozese just obeera nayo kacupa obeera nako awona wobeera mu business ngobeera bembe tutambula bulungi ofera mu bufuzi byonna ebirimu nebifuluma bobeera waka oli tutambula bulungi so mu mbeera zonna nga okiriza nti waliwo bitambula bulungi mu bulamu gikozese Salamu Spray jakuyambako okugoba ebitali birungi mu bulamu bwo mu makaago mu business ate nabinga bwe nkutegeezeza alina omuntu alimedde ku mwenge kusigala just byonna kuba ku 0783 17 15 79 oba ku 0708 94 21 45 ensonga zonna zijja kutambulira bulungi. Kale tubageza kaseera kalungi Geoffrey Mayanja yenze amade ne Sheikh Amyuka tukusiibudde.